Bobi Wine kyakoze mwami Kalyango obusungu bungi nnyo akatambiwe kali Masaawo ate ye omuyimbi amanyikiddwa nga Biswanko munnange famire ye emukolimidde era emuzaalukuse bannange byonna weebiri Masaawo wizo kyakoze ojja kuba omutuuze ensonga zo zeeyongedde okuwanvuwa byonna weebiri Kakono ne Shadia nabo kyetaagisa nga ate mubeerabiddeko Masaawo Calvin Kayanja atabukidde oyo yavuddeyo n'agamba mbu amanyi eyawo omugenzi Tamale emirundi senior obutwa byonna ogenda kubanga obifuna mu bujjuvu wano ku Sylvia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi baddiya ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano BF Suma bakozesa eddagala ery'obutonde so munange bakubireko weefunira ebisinga waliwo nkutandise n'abali mu laavu Shadia ne Kakono waliwo omuyimbi yayimba nti obulema si buteesobola lwaki temunjagala kati baddiya Shadia yayongedde okulumya mu mwenna abagamba mbu Kakono era omuwala anyirira ne yeesiba kavubuka asimanya akalemala omukono baddiya ayina mu maaso wano nga laavu kika Hola masaji wa weekend. No way. Ba utonyiga nawe ngakola. Tizuna wekiragi. Laba yo nkugamba essimu byoli mukola essimu agenda kuzikira atotandike. Ati nkole ndya. Nawe nvaako tonkwata matama. Matama gange. Gago. Obuzuna oyalanyo okwenyiza kaleso. Fukamira. Okugamba olekera okuntu ogerera ogamba. Nalonga kino nenzira nakati. Omulogo wange budde bonna ngenda leeta ekiweebwayo. Tenga bagamba kijja kugondera. Nisi kazi yaga kirogo nati. Akawandoga. Iyo wodoga yo akobalira yo. Baby netonde. Baby. Baby. Jega tukolo bere musajja wa maani. Mbere wa maani. Jala tukolo bere musajja wa maani. Musajja atanyomebwa. Kyogere wano mu kamera oyagala mbere musajja muki? Nanti tompani kansu. Kale sorry. Jagala tukole. Obere musajja wa maanyi. Musajja atanyomebwa. Abo bonna abatwogerera ebigambo. Nanti mulaba obulo Baddiya nyongera okubajjukiza nti Kakono ne Shadia bali mu laavu nange kyamazima kiri nti laavu enyuma ziba oba ogudde ku muntu omutuufu era nyongera okujjukiza gwe wennali yagamba mbu laavu yantama nze munnange sibyagala muba mweyisaako tuba tweyisaako nenga amazima gali nti laavu enyuma bwe tweyongerayo ne Honorable Godfrey Lutaaya ono nno nga Honorable weere waffe yatutwala ekyotera district munnange naye oluvannyuma lw'okumala akabanga nga tateekayo concert yonna afuddeyo n'asalawo n'agamba nti omwaka ogujja ku lunaku lwa Valentine agenda kubeerayo ne concert era munnange n'abasaba mujja ate mu bungi mumuwagire kale tannabateekawo ssente mmeka ekifo nakyo tannabakyogera nze wanabikola byonna era nja kujja mbibategeeze nga lwaki sibyogera nga nekisooka muntu weeri waffe yatutwala kale nina byogera byonna so gwe kikwatako tuninga Sylvia News Extra bwe tweyongerayo ne Julie Muteesasira munnange n'olunaku olwaleero balabikiddwako ne Darling omanyi ono oba mwami oba muwala ayina enjogera gyayogeramu kale ensanyulwa Darling balabikiddwako nga balinga abagudde mu laavu naye ate nga bonna tubamanyi bakola mulimu gwe gumu tewaliwo omusajja tewaliwo omukazi oba kiki ate ekyatuuseewo nze naawe nenga munnange balabikiddwako nga balinganga ndowoozi ziri ensonga ziri embi ennyo eza Sodomayi ne Gomora bayinza okuba nga bazivuddeko munnange kale bwe tweyongerayo ne Prince
bannange principal kyakoze mwami Kalyango ow'ebbanga otamwemuukiriza teweebika mugabi mwami Kalyango munnange omuntu wakulaba akulaba ng'alina amagezi naye nga munnange ebigambo by'ofulumya bikyafu byereere bannange kino kye bayita oba okwogeza obugumu oba kye bayita okwogera amavumbavumba akatambi kalina mu maaso wano nammwe kamusooke mwerabireko principal kyakoze mwami Kalyango tusobole ate okweyongerayo bannange omusajja akanudde amaaso amwamwadde yeebuzaabuziza mwami Kalyango asebo nsanyusa okukulaba mwesose omulabako bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byakola oyinza okulowooza musajja mubi naye te musajja mulungi bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ate omusajja bwamwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabyo bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriza awo nno we tutuuse kati oba kino Bobi Wine kyakoze kye bayita batya kye bayita ow'ebbanga otamwemuukiriza teweebika kye bayita kinanjo kyankyumize kye bayita batya bambi nno mwami Kalyango yenna asituuse nga sanjereere naye mamba gye biggweredde oba akaseka ate bambi kabulidde dda waayina ennyingira gyamuyingidde omanyi omuntu okuyingira ng'omulabakaawo naye nga we tuli bwe tweyongerayo era ne mukyala Baby Kyagulanyi munnange mulina mu maaso awo ng'ate pengepenga amuwaana olw'empisa era yeebaziza n'abakadde abaamukuza bannange baana baffe nno ab'obuwala tubeere n'empisa buli w'obeera n'empisa bantu bangi bakweyuna kale katulaba ate Baby kiki pengepenge kyamugamba tusobole okweyongerayo ebbaawo mu kuziika kitaawo ku Reddit mbitibwa Lucifer ze njogera mazima Baby ze nayongedde okukutya oli mukazi mufumbi kasajja ka Bobi Wine kasajja ate munnange pengepenge bwatu bwavuddeyo n'asiima Baby munnange olw'empisa ate zibamukuzaamu so nno kano okagenda eri gwe wenna bannange baana bange ab'obuwala tubeere n'empisa empisa kintu kikulu oba muli mbantu oba muli ludda w'omwami wo sigala ng'omutwala nti mwami wo tumuyisaayisaamu ate maaso munnange gwe tweyongerayo okutambula kulaba okudda ku nyuma manyi munnange ennaku zino ekonome yeekanamye kati etandise okutabula abantu ebitweka njogerewe batyo munnange mbadde mpitayuta nensanga wano omunyiivu olwo gw'olaba munyiivu mukambwe akatambi kalina mu maaso wano nammwe kamusooka ate erabireko tweyongerayo n'agaaliroozi wano ebyokwogera byampedde badiya ali siriyasi bitya kale katulabe omunyiivu kiki kyagamba waliwo baddekaawo ng'owulira obusungu wallahi tolina kyobadde naye ng'owulira ogunugwe ng'owulira oyagala obeko ne gokonakonaye naye nga wonoonyereza tolina kyobadde ni wano naye mpulira ogusungu naye ndidde nywedde buli kimu nkikoze ndi fayini sina buzibu nalumansi tanampisaamu ggaali naye mpulira obusungu neneebuuza oba obusungu buvaawa naye ndabika ngenda gwira neddala tebitegeeza mpulira ogusungu obeeraawo n'owulira nga buli kimu kikutamye nga toyagala mmanya Ahora bannange kozi ebyembi bisekebwa munnange ate era gayita ku kibi ne gaseka ndowooza ekonome eno munnange engeri gye yeekanamye ennyo oba abantu obwongo kwegamba tutabuse bannange mutusonyiwe mutuleke tunyiigira n'eyuta tukwatako ensangi zino naye nga we tuli bwe tweyongerayo n'ewizo ono nno avuddeyo munnange naawe mukkiriza Jacob omutuuze amugambye ssebo ebunnamwaya tetugeza ne tukulabako togeza n'oddamu ne weesimbawo yadde n'akatono bwe kati mbwera n'agamba nti I have officially suspended you from appearing on any ballot paper until further notice. Bannange bibadde bigambo bya Wizo si bigambo byange era wansi n'ateekawo ebibiina ebyenjawulo nabyo n'abikomekkereza n'abagamba nti temugeza ne muwa oyo omwami kaadi yonna kale bwe tuli bwe
ne Doreen Kabalebe ono nno munnange avuddeyo ne yeewuunya agambye ye bulijjo amanyi nti entertainment shows radio tv n'ebirala nti nno zikolebwamu baana bato bavubuka ba myaka 2 naye kasita owezambwe emyaka 3 kiba kyetaagisa owummule naye munnange TV z'ennaku zino obulimwambu zikolebwako bantu bakadde n'ateekawo bwe ekifaananyi kya furufiga ne munne gwakola naye byataddewo n'agamba nno kati bano abantu bakulu baali badde nga buno obudde baddukanya bizinensi zaabwe kyokka kimwewuunyisa okuba nga buli kanaku bakeera ku TV ne bakola emirimu egy'abavubuka yabadde ebigambo bya Doreen Kabaleba bwe tweyongerayo ne famire munnange ya Biswanku eno nno nga yavuddeyo ne yeekubira enduulu mbu oluvannyuma lwa Biswanku okubasuubiza nti agenze kukola naye naye buli kasente kunaka agenda okukolanga agenda kaweereza famire munnange baavuddeyo ne balaga ennyumba yaabwe nga woogiraba mami waabwe kagamba ne balaga obulumi oba embeera embi gye bayita mu Biswanku naye yebazeemu n'abagamba bannange munaamusonyiwa ebintu nga we yali abibala si we byagenda badde ninawe empita n'engwe ewaaba Biswanka wano ewaaba Biswanka wano era ono muganda wa Biswanka bannange Biswanka yennyini wuuno wano jebaleko ssebo oli muganda wa Biswanka gwe ngate gwe tolabika nti oli mu mbeera nnungi byajjawo ebityo kubanga anawuli abagamba musimanya muganda waffe yagenda eyo musimanya mbu era kati munene nnyo mbu munene nnyo naye mu kugenda eyo munene nnyo yagenda n'atusuulawo mu kutusuulawo tuli eno tubonaabona ze ne mama era ne mama wuuyo wano kati mbadde ngenda mu nnimiro kusima muwogo waliwo yali atwadde ekikolo kya muwogo okulyalya kati kansooka nkubuuzeemu mama wamwe yaliwa mama wuuno waneeno aliwa mama mama jebaleko mbadde mpitawo leeno nendaba omuntu ng'alinga Biswanka amufaananira ddala ono ye Biswanka omumanyi omuyita otya mwanawo bannange Biswanka yennyini wuuno Biswanka wamaawe omwogerako ki Biswanka mubi nnyo okumanya nti muntu mubi nnyo Biswanka yagenda n'atusuula n'agamba nti agenze kukola era agenda kuba tusindikira ssente mu kutusindikira ssente n'agamba asigale ne maama ono otegera maama yalwala maama tava bulungi mu buliri maama abeera mu buliri nga mulwadde maama tazuukuka nze amunoonyeza ekyokulya nangeraga bonna bandi bubi nkeera ku makya mpata n'amanimiro g'abantu bampa emmere miwogo tulya mukene olumu emmere emu gye tulya nga terimu munnyo naye mpulira bagamba mu Biswanka simanya Biswanka ali eyo mbwera kati serebu sebo okumanya ti serebu mbwe embu yayi muyimbi n'omuyimbi mbu yeevuga biki naye tajja tulabako kati kyembuuza ndabye wali eri wali kaneti wali kati buli bwe buliri bwammwe wanene wetusula wano wawe musula olaba wanene wetusula kati okumanya nti wetusula obuliri bwaffe buba obulaba mulabye okitegeera kati uno maama mulwadde bannayo abatulaba abatuwuliriza ababalaba oba tuyagala babayambe batya batuyambe nga bwekisoboka tusobole okuva mu mbeera eno Biswanka kuba yatusuulawo Biswanka okumanya yatusuulawo n'entebe yeeyo nno munnange ate famire ya Biswanku ng'evaayo ekakasa egamba mbu omwana yabasiibula bulungi nnyo n'abagamba nti agenze kuyiiya agenze kutetenkanya kyokka bo ekyasinza obakwasa obusungu mbu omwana olwafunamu ku ttooke naye erabira ebigambo bye yasuubiza famire ye ne maama ne famire z'ennaku zino nazo olemwaza kimmanyi buli muntu yenna bw'akula abeera n'obuvunaanyizibwa yiyo omwana Biswanku akyali mwana muto akyayina ebiruubirirwa bingi naye maama ne famire nayo emutaddeko akayinja we tweyongerayo ku nsonga za Tamale emirundi siniya maaso wano nina musajja mukulu ng'agamba mbu Balamu ye yawa Tamale emirundi siniya obutwa obwamujembula mu bwensi eno naye ne Calvin Kayanja naye muyina ng'ate agezaako okutangaza ku zino ensonga nze munzikirize baddiya ba sweetheart mbasiibulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga
bajjanjaba endwadde zonna so munange beeyu ne bakubireko ku namba nze Tamale Emirundi Balamu yamuwa obutwa nze yasooka mu Uganda yonna okubategeeza nga nfuje information eyo posti ogiraba September nga 11 2023 Tamale Emirundi ne Franka Gashumba baba wobutwa. Mr. Matama, lwaki tosooka n'otunnyonnyola omwana ow'emyaka 7 gwe waleepinga eyakuviirako okudduka mu Uganda oli bulaayo ovuga takisi? Sooka otuwe ku sitooli eyo. Balamu gw'oliko tomanyi bwe yasacrificinga layisinsi ye ku hostinga Tamale Emirundi kumuwa mulimu ku Radio 4. Tamale Emirundi wakati mu lutalo oluyitirivu ng'abamulwanisa bamukubye ekigo bamugobye ku TV zonna ne radio zonna. Balamu n'ayimirirawo n'agamba no omusajja ono aweereza gavumenti, omusajja ono ayeewo omubiri. Wadde abamafiya bamuyinze takyalina wadde 10, nze kansacrificinge kammire omwoyo ng'ensanafu. Muwe omulimu ku Radio 4. Oli bulaayo otabi nnyo, abakazi be wazaalazaalamu wano abaana babeerabiririra. Oli musajja mukulu ow'amatama amanene atalina buvunaanyizibwa okuggyako okwasama. Twagala otuwe ku sitoole z'omwana gwe waleepinga eyakuviirako okugumaza embiro, eyakuddusa mu Uganda. Kuba fayiro zikyaliyo, gwoba osooka otunnyonnyoleko. Nga bwe wamugaganzika obumuli, sooka otunnyonnyole process bwe yali. Nga tonnaddeeyo kwasaamirira ku bantu. Kuba ne sitoole zo ez'okusaddaaka tuzimanyi. Enwetigani tafanga tujja kumuwa akazindaalo. Mr. Matama weewummuzeeko ove ku bantu. Obukyafu bwo n'ebibi byo bingi bye tumanyi. Ne tukulaba ng'oyasaamirira ku bantu ne tugamba naye lino eddebe. Gwe omusajja omukulu eyeegazinga ku mwana omuto n'otuuka okudduka emisindo okufubutuka mu Uganda. Oyinza okusala mu Uganda? Oyinza okusala mu Uganda? Uganda ekubanja kyoli political activist. Mr. Matama weegaganzika omwana omuto. Oli kugwabuliisa maanyi n'odduka mu Uganda oli bulaayo vuga taxi oli eyo yasaamirira ku buli omu. Wandiyogedde ku mulala. Naye Balamu sacrificed a lot. Nga Tamale Emirundi abamafiya be yali ayogerako bamugobye buli wamu. Buli TV gyagendako gye basindikire warning. Gye basiriteninga okuggala. Tamale Emirundi Balamu we yamukwatirako nga Tamale Emirundi takyalina wadde ekuba ennyonyi nga n'amafuta agamugye ewe gabula. Kati oli ku musajja eyawa Tamale Emirundi obulamu mu kaseera akazibu oyasaamirira. Ate ngenda kunoonya ku famire y'omwana gwe waleepinga. Anti oyagala zaabike. Nze Katonda w'entalo wano. Ngenda kunoonya famire y'omwana gye waleepinga njiwa omukisa ejje mu media. Gwolowooza mbu ojja kugumaza mbiro olw'okuba Katonda yakukola amatama agalinga amabina. Kino ki Mr. Matama. Toyasaami, toddanga namu. Wama baganda bange ayagala okugenda e Bulaaya kintu kikulu nnyo oleme kwasaamirira ngono Mr. Matama agenda asala omugambo ku buli muntu. Nze musawo na maganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba brother oba mukwano. Mugamba ajja kusangala kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tuna expowerman. Bw'aba alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwikurizinga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacteria.